to my channel. Today I will talk about the responsibilities of a parent. What are the responsibilities of a parent? Your duties and rights as a parent. Oyina okubeera omuntu w'ovunaanyizibwa nga ggwe omuzadde ng'omuzadde. Kitegeera omuzadde ntegeeza ani? Maama, taata, be bazadde abaatondebwa ku nsi kuno. So oyina okutwala obuvunaanyizibwa bwo gwe ng'omuzadde to protect your child from harm. Oyina okumuprotectinga omwana wo okulabika nti tatuusibwako obuzibuzibu bwonna bwonna, omuprotectinga bulungi obuvunaanyizibwa bwo. Oyina okulabika nti omwana alina w'okubeera. Kitegeera omwana alidde emmere, omwana bw'aba alwadde omulabye nti mulwadde, bw'aba alwadde ogenda kukola ki? Ogenda mutwala mu ddwaliro bamujjanjabe. That is your responsibility. Olina okulabika nti omwana wo kyayagala kyawulira ng'ayagala okukola ng'omusapootinga, olaba nti kituufu. Bwe kiba nga si kituufu olina okutwala obuvunaanyizibwa omugambye nti kino ekintu mwana wange si kituufu, genda ne kino. Obwo obuvunaanyizibwa bwe nga bw'omuzadde. Kitegeera olina okulabika nti omwana bw'aba akuze ayagala kugenda ku ssomero. Omwana omutuute ku ssomero asomye, omwana omusasulidde school fees, obwo obuvunaanyizibwa bwe, obuvunaanyizibwa bwo nga bw'omuzadde. Ate omwana bw'aba agenze ku ssomero, faayo nnyo okulabika nti otutte obuvunaanyizibwa ogende omulabe nti omwana ono buli bwemusindika buli lunaku ku ssomero agenze kusoma oba tasomye. That is your responsibility. Kuba oyinza omusindika mbu agende ku ssomero, ye n'agenda mu bye n'atuula mu kkubo n'atuula, oba n'afuna mikwano gye egimutwala awantu awalala. Ne bw'aba mwana muto mutambulireko nnyo. Obwo obuvunaanyizibwa bwo nga ggwe omuzadde okulabika nti omwana wo ali protection, omuprotectinze bulungi, talina kigenda mutuukako, ate by'oyagala akole byali mu kukola, so si kumulekerera. Obuvunaanyizibwa bwo. Kaakati bwe tumalirizaawo nga tugenda ku rules of father and mother. So buli muntu alina emirimu gye gy'ateekeddwa okukola. Kitegeera olina emirimu gy'ogwe nga taata gy'oteekeddwa okukola mu famire yo, okulabika nti famire yo ebeerawo. Olina okulabika nti school fees w'abaana aweddwayo. Olina okulabika nti ozimbidde famire yo ennyumba gye babeera, gye balina okubeera. Kitegeera olina okuteekinga care of your family. Olabike nti famire yo terina kintu ekigitawaanya ekiri awo nga gwe kooli. Ne bwe kigaana ogezezzaako ogamba munnange ngezezaako naye kino kigaanye. Okitegeera naye olina okufuba nnyo okulabika nti ofuddeyo ku famire yo. Kakati bwe tudda ku sayidi eya maama olina okulabika nti omwana we alidde, anywedde, omwami alidde, anywedde. So olina okugenda mu kiyungu ofumbe, okola ki? Tulina emirimu gyaffe gye tulina okukola ffe nga bamaama. So tokwata emirimu gyo ate n'ogiweereza ani? N'ogiweereza taata. Ate naawe taata tokwata obuvunaanyizibwa bwo n'obuweereza maama, kuba ennaku zino abasajja basudde obuvunaanyizibwa bwabwe, emirimu gyabwe, duties zaabwe ne baziweereza baani, ne bazirekera abakyala. Omukyala n'alabika nti alina okulabika